mu ndowooza yange ennyango nti bw'obanga okyalina w'okolera awo we wajja ezo ssente z'olina ezikuboyaanya z'otamanyi w'olina ziteeka mu kusooka ng'okyalinawo w'okolera we wazijje sooka ozeyambisa okuzimba akayumbako. Bw'omala okuzimba akayumbako n'omanya nti weekali kajja kuwa ekifaananyi ekituufu ku ki ekiddako. Bw'onaakamaliriza nga weekali olina w'oteeka otulo ne bw'onaafuna emitwalo 5 nga gw'olina g'okomyewo nago e Uganda osobola otandikawo bizinesi y'ataano wakiri okusuubula amanda. Onaatandikawo akaduuka k'akakadde ne kakula mpola kubanga tewalya konkona. Ogenda kubeera settled. Si kyangu nnyo omuntu omugamba nti wagenda ebweru n'okuba ekyeyo kye wajjayo bizinesi yiiyo. Bajja kubuuza ekibuuzo ekiddako nti yazimba wa? Wano omuntu akkakkanyemu si yo yatandisewo bizinesi. Omuntu akkakkanyemu y'oyo alina waazimbye waasobola okusula nga tebamukonkona. Muganda wange, ndowooza yange nawe weefumiitirizeemu. Nze ŋŋamba sooka ozimbe, bw'omaliriza okuzimba onoonyeza kapito. Kubanga tewali kapito amala, tewali kapito atamala. Kyokka waliwo ssente ezitamala kuzimba kakabeere kasiisira. Oba ntegeerekeka. Si kyangu kutandikawo bizinesi n'ogamba nti etinse ngitandisewo mwaka gumu kagibeera oluusi emyaka 2 nti ngitandisewo ntandise okusitula ekizimbe kikiri nga ssente nzijje mu bizinesi eno. Tekitera kubeera kyangu. Tekitera kubeera kyangu. Kyokka ate kyangu okumala okuzimba n'ononya ezitandikawo bizinesi y'ekirooto kyo nga z'okoze osooka n'ogumira ku ezo. Yebadde ndowooza yange. Oyinza okuba ng'olina eyiyo naye girowoozeemu ogicomparing n'eno gye nkuwadde ogambe nti ngende nakiriwa.